tutuuseeko kuli muyidi abantu bonna basanyufu nnyo twerekeddeko muganda waffe Rain ne Maulana onaku tuluweesa ekitiibwa ate komedi akyakula ate abantu ebyewuunyisa bikyajja twabagamba wano nga muwakana twayimba wano olubi namugaa nti ennyimba kyekigenda matuwa ennyimba zijja kati zizo zitandise gwongereyo kwepiica twala tugende mama namande goyina ebijanja tamazzi tulinayo tuleeta olulala baluyita empale ya mama nakalema si ennyimba nyingi nyezijje muziki temuli byakolima vibe omuziki towulira miziki guli twakyali byannankale you know me city danger onkanga bababwa abantu bakola ebyokolima n'ebyokuwaanawaana laavu byebimu kati gwoleta bulesi empale ya mama nakalema kuba tuludde bamwe tukolangayo concert yonna ey'amaanyi nga bwetwakolanga kabadi k'omwaka tuludde naye tuli mu kufumba tugende tuleeta abantu bawe package ennene twali tumukuteesa na gavumenti waawo oyinza okutuuka kuba abantu tunoonya abantu banajja twalowooza cricket ovo gavumenti netugaana negamba abantu bagenda mu gavumenti waliwo bataagaliza waliwo yatugamba mu Lwera ne mu Lwera otegekayo ki waali nnyo kasooto kasooto waali tulina nono nyini wuno mima tomulaba mima tomulabako mu nnyimba zetwakayimba olumba lutwayimbire bayita meketa ono akikuba okitegedde kasooto ate naye nyini waali ani yakomyewo yali agenze okusoma bya movie yali agenze mu Canada bamuyigiriza ebya firimu kati kasooto asobola okukwata movie asobola okuzanya bulungi nnyo kati esawa tusobola omusindika mu Hollywood Kato Lubwama omuzannyo twali twagoogerako dda n'ekiro ekyo nnyini lwe yafa nayogera naye ku ssaawa 2 ez'olweggulo ng'ayogera bulungi nnyo tukola programu tusinkane enkya tuokuleyo ng'egenda okukwasaganyamu omuzannyo baguyita State of the Nation ceasefire okay ceasefire so omuzannyo ogwo ate n'okwewunya kolo lwennyini ssaawa 7 ogw'ekiro nalina ku stage ate mu kitundu kyekimu ne bangamba akoze eki afudde saakikkiriza ffena twakyewuunya nnyo kuba nayogera ku simu nga tulina mu loudspeaker nga buli omu awulira gwe nkya tusinkane ebikine bye naye nga mumanyi Katonda muki muzibu yamanyi bwakola ebintu bye naye nga omuzannyo bwe naba gwakubeerayo era obukozesa enkubugendoza kati ekintu yakirimu ne ba John Segowa n'abalala tujja gukola gubeerewo omugenzi abeere musanyufu kubanga batutakutuukiriza ajja kulondamu bamunamu bajja okutuga ekitegedde ne batakukola ajja batuga abe nebitateekebwa mu nkola abantu basooka okutugumbulayo beebo buladi we nsereko n'agenda bwatu ffe tuli eno abe mukiibi ne Patrico ffe tusembayo emabega ku lisiti tuli mabega mulungi nti yatuuse bulungi pade yaŋŋambye omugenzi pade yaŋŋambye yatuuse bulungi nekirumira bankubidde baŋŋambye nekirumira yandoosezanga omusajja atuuse yafunye n'omulimu ayoza mmotoka ne bannange omusajja abadde kiri mu ggulu abadde Amoti nga bw'omumanyi nze bagambye ensonga lwaki nkomyewo nseka mu by'ennaku abadde Amoti so of course as we speak right now omulungi Jera mu kizimbe mwali you all know the beautiful Jera Kingdom tugenda kubanga ate tukola naye show tutambule mpola mpola wabula atakasobola kole ku bulango bwa bakama baffe tukomawo naye ku set